Inside Story Uganda, real source of political updates. Then power nga chairperson wa Teso parliamentary group. Olwadda Gambia anti 25 wali mu parliament omugana nedda. Kakati ezo ensonga zezo mbotwali gye bayita Lera katwala yafuuka Lera City ne mu bitundu ebya Ngeta DFI ebyo bintu ebimu ebyalimu okukola ne bagamba nti ssebo kino we tuli kiki ekigenda maaso mu nsi eno. Ssebo Yoweri Kaguta Museveni tewali mulango naye mukadde waffe Milton Obote Petro ate mwana atu yakuwa ensonga okuzanja okubeera ng'oli wa kumwanjo. Kakati olwaliro ng'ekirwadde kye balwanako kye tuyita Data Tricks Department mu State House. Bino byabadde data tricks kabisa. Toyina bw'ogamba Noopu Kyagulanyi eyafuna obululu obukadde 3,600 nti abulwa emikono gy'abantu 10,000 mu disitulikiti 9,600. 98 kwega yetaaga yafuna obukadde 3,600 yabuliddwamu emikono omutwalo ogumu. Kakati ekyo Data Tricks Department ekigambo oli nga commissioner Kojja Muto ne banne ebyo bye bikolebwa. Olwaleero Data Tricks Department ali mu baspoira. Yes. Kakati olwaleero eyali mukowa ya intelligence era nga political scientist ku lwa NRA ye Major General Grigori Mugisha Muntu. Dynamics z'abakwatagane security era bamwambalala bukanzu obwafu obwedda nga tomutegedde ezo dynamics azitegeera buki bulungi. Katoyina bw'ogamba eyali amekomando oba CDF omulamba n'olwaleero ttiimu eyajja nga yakyali in charge mwana watu abaana n'abazzukulu gye bali abakyamutwalira enteekateeka egenda. Kakati mu ekyo bano kiki baakola ba RDCs ekigambo badiso yenteekateeka okugamba nti Mutenya aleese empapula zivudde Butebo, zivudde Mbale, zivudde Serere, zivudde Dokolo, zivudde Lira, ne bagenda baziyingiramu ogenda okukakana ne baddusa eza Yoweri Kaguta Museveni ku NRM nga nazo bazeese nga n'amannya ag'abali ge baleeta bagataddemu. Kennedy naawe bw'okiraba? Ekisooka bwe nkubuuza oba bwe mbuuza n'abatulaba nti ani gwe bagamba eyakulembera Uganda mu independence? Batugamba ani? Batugamba Milton Obote ne UPC. Naye kituufu? Si kituufu. Uganda yafuna self-government nga lumu March. Abangereza kye baakolanga abafuzi b'amatwale nga basooka ne babawaamu okugezesa. Tanzania yali Julius Nyerere Tanganyika, Kenya yali Jomo Kenyatta. Wano yali Ben Kiwanuka. Naye Kenya ne Tanzania olunaku lwe gaafunirako self-government public holiday lwa kuwummula. Wano Uganda si lwa kuwummula. Ben Kiwanuka yali munnabyabufuzi yali lawyer. Street gye baamuwa ya byabusuubuzi eno wansi Ben Kiwanuka. Eri edda gye baayitanga Milton Obote Avenue ne bagifuula Parliamentary Avenue. Lwaki si gye bayita Ben Kiwanuka? Lwakubanga mu Uganda tulinawo abantu abaagala okusangulawo history waffe. Kaakati bwe baagala okusangulawo history oyo waliwo ebitundu ebimu omuli abantu abaagala okulaga bakama baabwe nti wano mu area yaffe tetulinamu opposition. So nze nabadde ekintu kino kumpi nkiri wakati mu electoral commission tulina omwami bamuyita Mbowa ye candidate waffe LC5 Buyende district. Naye bamutuuzaawo ne bakebera emikono ne bagamba giweze kati ogenda ku nomination olweggulo. Omusajja watu n'atuula
bwe zaatuuka saawa 11 nti system evuddeko eyo petition eri era twagipresenti nze wa byabakama omulala wa palisa naye bwe batyo bamukola waliwo owa aivu mwarua ye bamugamba kati emikono egyetaagisa ku division z'omu city neoba neze rulo tezifaanagana kati yaleeta emikono ndooza nga 96 eyo petition tebanagiwulira ne baziteeka ne bamugamba byonna ebyetaagisa obireese kati gwe jangu enkya bakunominating ku makya bwakomawo ne bamugamba nti emikono gyo gyabadde gibulako naye genda onoonyeyo emikono emirala 526 n'agenda kubanga bannayuganda bonna bakimanye kati bwe baba beetaaga emikono nga Nobert Mao yabadde n'emikono 200 nga baagalako 908 kati ne bamugamba komawo bwe bamugambye nti komawo bwe yazze ye yaleese 600 nga batumye 5 ndooza 521 zagenze okuwera 11 ne bamugamba olunaku olusooka ne bamugamba nti kati obadde partially nominated bakiwandiise ne ku foomu zaabwe ne basayininga partially nominated mu mateeka you are either nominated or not nominated era grounds zaffe gye ziri mwabalina ba acting judge anti siga so kati ekintu ekiriwo bino byonna tubisuubira wabula kye tulina okukola kyova olaba nti mu cooperation agreement ya DP ne NRM mwalimu electoral and constitutional reforms so kyova olaba abantu abamu bagamba ng'electoral and constitutional reforms tezikoleddwa tekuba kwetunda kukwata sente zo n'ozitwala mu kalulu ka pulezidenti n'osalwa loosi Lawrence baluwa z'akakiiko k'ebyokulonda ezo bw'oba oziyina zintere kundi okendabe mukulu zombi zinterewo omulundi gumu n'endala eriko aka rawundi wansi ekyo bwe kiri naye ojja kwesanga nti kyova olaba kati eno kino kye tuliko wano mukulu bamwino oyinza okumuyita owa NRM nze ndi wa DP ono agambye kati takyalina abikooye naawe tojja kwogera nze ndi musajja wa kabaka oli musajja wa kabaka naye saagala kaakati ekiriwo tulina okutuula nga bannayuganda nga tuyita mu kwogerezeganya tutereeze ebintu bino bw'olaba ebintu ebimu ebikolebwa ekikulu kabasembeze ebbaluwa zino naawe ozirabeko sooka osike eya bbulu eri eriko akabbulu bala njagalawo date Lawrence eriko kabbulu sooka ogimpe balabe date eyo eya bbulu ye yali egamba mwami Kyagulanyi nga 17 ogw'omwenda lwali lwakutaano lwa wiiki ewedde ebbaluwa eyo ng'emugamba nti emikono gyo tegiwera exactly lwali lwakutaano leeta eri eddala eri eriginne waayo awali date awo wansi ddala awasemba wansi awali kasaako bakapapo nezo nnaku za mwezi 19 era lwakutaano eyo yali emugamba nti emikono ogiyina gyonna naye eno bagimusaavinga ku Mande ne eraga bwe bazifulumya zombi eri eraga nti emikono tegiwera n'esooka ejja kati eno bagirabira bagissa mu drawer bwe bagira ku Mande ate ne bagifulumya nga baga nti emikono was it a mistake okubeera nti ebbaluwa ku lwokutaano mpandiikidde nti emikono tegiwera ate ku lwokutaano nompandiikira nti giwera mu sentensi emu kyokka ate n'olyoka ompa ku Mande olalibbokaddo mu sentensi emu ekirungi ebibiina by'obufuzi byonna bibadde mu primaries zaabyo ebintu ebyo tolinawo obirabye nti ne beerabira okukyusa erinnya ne bagamba nti ono noono kaga petition eri wakati wange ne bamwine naye ate ne bakola copy and paste ne beerabiramu erinnya lya Kaddu ne gundi tewabirabye Fred yogera ku nsonga eyo nze ari ebitamalira budde yogera ku kiri bano bajjeewo emikono kuba lwaki ewo kijja nnyo waliwo abamagaye nti NRM beeyagala bagivuganye beeyisaawo
ne bagamba nti mwe muyina emikono nga bajjayo ekya Stacy Mayanja candidate we yali Lubowa nga nominatinga kuba bo bagira nti president general w'ekibiina not necessarily nti yavuganya kuba president Stacy Mayanja nga president general w'ekibiina candidate we Robert Kasibanta ali Lubowa anominatinga nga president nga Stacy ya mukulembeze w'ekibiina ali Kololo atinkuulira mwami Museveni mazina teyagenda ku nomination za Stacy yoyo bwe tugamba nti n'ekibiina tekinaweza myezi 3 oba 2 ne bagagwa emikono ogiina kati mwami Katunzi ekinyamba ebintu bino mbiteekamu obudde Electoral Commission erina commission 7 ne staff I think up to the district kwanga aba sub-county babeera temporary baba kooptinga biseera bya gundi. Those people are paid by government, taxpayers' money. Ekibasasuza okukola omulimu omulungi gw'Abannayuganda. Now bw'abaawo ekirungi oba ekibi nsuubira mwambi Abakama ne ttiimu ye okunyonyola ebyo. And me I don't condone kubanga nze mbiteekamu obudde sinyumirwa bintu bya kibogwe okujjako kojjalo ekintu kyayogedde kinandyagadde mu kiteekeko singa Katonda tuyamba ng'okulonda kuwedde n'otuyita. Somebody can get 3 million votes in a district of Mbarara. Ayinza kufuna obululu million 3 mu district y'Embarara. Ogeza engeza n'agenda ku Boko n'ajjayo 0. Now bero tegamba nti ofune emikono giwafuna obuwanguzi wokka. They are talking of a percentage of districts. Are they 98? It is possible. Nosanga nti obuwagizi bwafuna tuwa zona districts 98 tuwakola ki tuwabufunamu. Ekyo Fred ngonyonyola ekyo at the back of your mind tekaona kiri tine Stacy ekibiina ki nga kisobola okufuna emikono yonna. I'm coming. Kati en office yeni munze nyambye ku tambula Uganda eno. I think there is no district jintanaba kumara mu mwezi mulamba. Kati bw'oliwo tuyisinga okulonda kuwedde nkusaba twanalizinga abanaba kwasooka kutuuka ku Wookuna tutunuulire their performance in the districts of Uganda. You will be shocked. Nti districts ezimu ojja kusanga abamu nga tebalina so then ekyokubiri ebibiina kakati bakojja muto ne banne omwana Jona Luli enteekateeka y'ensi bw'agitambulira atwala nnyo amaanyi ag'ewa maama okusinga ag'ewa taata. Era totimaye kakati mu kino ekyo kyaga district 146 ne 10 cities. Outcome ya 221 yeno ye report ya byabakama. Olwaliro tugenda Kyagula mu district 146 bw'ogenda Apache Mulango sub-region olwaliro yafuna omutwalo gumu kakaaga 485. Olwekitayinza kuolwayo mikono 10. Wali bakulaze mu bbaluwa nti ku district za submittingako returns zaali 13 naye ku 13 zeyaleeta olwaleero emikono ejjayitako 16 districts. I think basoma 16 bamubanja 18 ku ye ze bakolako submission zaali zivudde mu district 13 naye ng'ekinaana ze zivuddemu gyokka emikono egiraga nti gifunise 18 gikyabulayo.
naye ku district zonna ne code number za district nga bwe zifaanana okuva kwa patch 001 okutuuka ku kigambo kya district esembayo Soroti City olwaleero Kyagulanyi tayina weyafuna bululu nti yafunye bubiri oba 0 yafuna obululu mu district 146 nga takka wansi wa bululu 2,200 buli district. Kati kizibu kya omwana asigala nga mwana kubanga tasoose n'awuliriza abadadda mukiri okugamba nti awamu osobola okufuna wala andi mane nkugamba nti ekyokubiri ebibiina bino bitwogerako tulina ensobi okulowooza nti ak'omuntu kekende abamwine yampagidde kulonda twali fena but you have seen people mu kulonda kuno ali naawe okudda ku actually tebalinde immediate after like a week or two bakyuka naye kati nga tumaliza ku nsonga eyo tutunuuzeko ne kali kati Stacy ya neemabiriza amaanyi okuba nti buli gyembadde ngendako no time nga bo basobodde okufuna gyembadde ngendako nze nakula nga nyumirwa okulwana olabika kati bunamanyanga nti omusajja kadde oyo ansinga kiro n'obuwanvu ayinza kummega kubanga ebyandiwanyisa tibyali bintu ensonga ziri awo naye owuliramu nti nkuba omuntu naye wamanyanga nti bw'omukwata ajja kukumiza omusu oyinza kumala n'omwezi mulamba ng'omwetegekera kati ye bambi ali mu bibye nga talina kyasuubira yamanyiwa amaanyi. In most cases heavy boxers they are normally removed by mediocres. Rwachi nti abatasu kwega complacency exactly akana kwate ateka nakakano ori sebo mwana yayiteka n'umwaka mulamba nga stress yawe yetese mayanja oba aniono mabirizi tosobola kwebaka kubanga kimanyi nti emikono tojja giweza ojja kukozesa buli magezi gonna kola nti emikono kolaki but me noba nagiweza ono mulonzi ono bimugasizaawa mukulu kaddu information abalonzi balimu yenjagala obbawo gimuwe information briefing ku DP nze akulira akakiiko k'ebyokulonda tumwasimbyeko muntu oliriza nkuolupapula ne kalamu nyonyola so twali Mbarara juzi mu delegates conference mwalaba omu ku baami yasitula empapula eyavaako akavuyo mwete banonze biki naye foomu yali egamba complete the form walina okuteeka amannya 10 yateekawo 8 waliwo omulala n'ekifo kyayagala kyali blank waliwo omulala teyasasula nomination fee waliwo omulala constitution eno njibaleetedde egamba okuvuganya kuba president oteekwa okuba oli ku myaka 5 yalina emyezi 4 mu myezi 8 kaakati nga bamwine bwayogera waliwo ebizibu ebikolebwa kati nja kwogera siri wano wa mu Lubaga electoral commission erina omukyala returning officer w'e Lubaga wano erina omwami returning officer wa Kampala ndowooza ono wa wano ye Grace ow'e Kampala ye Rashid singa bonna mu Uganda bali bwe batyo waliwo ebizibu ebitandibaddewo kati ensobi za mirundi ng'esatu esooka bakyusise oba babakyusa naye nva mu kibiina ekyogera amazima n'obwenkanya omuntu bw'aba ayinza okujja n'ojja mu ofiisi y'essaawa 11-12 n'akuwa obudde n'akuwuliriza n'ogenda ng'omatidde n'ogenda okola kyokola n'okomawo n'ogenda wali oyo lwaki tomwogerako oba bamugobera amazima kaakati waliwo ensonga emu nti abantu baffe ebintu babiteekamu olusaabu kugambye abantu bajja kubali ntuma wali tamanyi kifo kyayagala waliwo omwami yali ayagala obwa LC kansala ku LC5 okuva mu Makindye sijja kumwatula kamaleyo emirundi 5 yajja ku ofiisi ng'omubuuza yes LC5 Makindye East naye
electoral area yeriwa 5 times yajja kubali ntuma nga tagimanyi kakati waliwo n'abantu abakola nze wenalini nawe nali nkola ng'abakozi bakola application njagala leero otuule nti wano ku BBS waliwo emirimu musaba application z'abantu nga ba university naki bajja kuba nga bannasale so waliwo incompetence waliwo ne intention waliwo n'akavuyo mukulu Kaddu mu nsonga zino zitwogerako oluusi n'abalonzi mbasansera electoral commission bano ababadde beewandiisa yabawadde omwaganya kubuulira ensi biki ebibasuubira ebibaagala ku byonna njagala bonna n'abawuliriza kubanga nze nyina omuze tewali omuntu wumbuusa maaso naye mwami Kyagulanyi yabadde ayina written speech n'agisoma bulungi n'agimalako ningumiikiriza kuwulira abannayuganda ayagala kubakolera kisinga bamwa bwa pulezidenti kiki kyabasuubiza saawulidde ku nkomerero mu speech eyo yeyabadde manifesto ndowooza buli candidate byagenda okukola biri mu manifesto Kaddu manyi nti otera kugoberera bayimbi omuyimbi bwagamba nti nafulumiza obuyimbi batera kumugamba tuwa kapera akapera kakulaga it is a short summary nena kino atuyambe of what is like it tuyambe ku kino sebo in the manifesto tuyambe ku kino bw'otunulira electoral guidelines ne constitution ya Uganda bigamba nti okwesimba ku bwa president oteekwa okubeera munnayuganda muzaale emyaka bwegiti n'obuyigirize bwebuti temuliimu nti oteekwa okubuulira abalonzi kyogenda okukola tekiriimu nange mukwogera kwange nagambye nti nsaasira abalonzi nze amwe marketer by profession nange there's what we call a niche Katonda nyambye kamera zensi yona zitunulidde electoral commission Uganda omukisa guguno nuwompeda kiikesi at least ku nsonga 10 nsinyako 2 abantu ga why tunatuuka kuno okulaunchinga manifesto kale ekyo tukatugambe nti abanamawulire bano bakadde omukasa nze nawummula babano ba Ivan gye bali ate ffe tugamba once an intelligence officer always is kubanga nabo olunaku lwabwe olw'okukola ne bagamba kati omuntu bw'anaamalanga kwogera mujja kumusoja ebibuuzo kati abaagala ebibuuzo mujja kutusanga nateete kati ono omwana yanaalyawo enkuba naye kagende ku mukulu mukuba byasi njagala kyetugenda okwetamu nga kisa how independent is our electoral commission kubanga mu musango gwa Amama Mbabazi Supreme Court yakola rulings nebaka orders zeyawa okulaba nga akakiiko k'ebyokulonda kaddamu okutegeka akalulu kabeere kamazima nabwenkanya nga akakiiko ne mu ebyo bye baalagira nga mulimu ebijja okuyamba akakiiko okwetengerera naye byonna twaddayo mu kalulu ka 2021 nga tewali kikoleddwa ne tuddayo mu kano tewali kikoleddwa n'olwekyo how independent neka tukibuuza ekyo wadde gwobuuza nawantuyambe Supreme Court ruling ngenda kukuddayo ewo naye wano kankakulekere kano bigwenja okusembayo bw'oba badde oyogera kukwogera kw'abantu kino kyebuuze ku president temukkirizibwa kumuwabula kuba bw'ogambye international camera zonna Mr. President yayimiridde n'ayogera n'abeebaza okumulonda okuddamu okubeera chairman w'ekibiina kyammwe okuva 1925 okutuuka 1931 tina okubeera presidential candidate wammwe okuva 1926 okutuuka 1931 tewali akkirizibwa muwabula nti taata tuli mu 2025 so si 1925 ogwe tuguwadde mukuba byasi akakiiko k'ebyokulonda ketengeredde sebo mukulu Kaddo
n'abatulaba n'okutuwuliriza buli ose n'okomyawo akakiiko tekeetengeredde naye bakayita independent bakayita Uganda Electoral Commission ekigambo independent ekirimu nze olisobola okugamba nti mbadde njogera ng'asaaga obusaazi olw'abakojjange bano ekitali Yoweri Kaguta Museveni tusigaze eddakiika 15 Yoweri Kaguta Museveni omwaka gw'ekinaana ng'avuganya ekigambo ekyaliwo ekyajja olwa National Consultative Council bibali bayisiza amateeka kwe tugenda okutambulira ng'eyali nga parliament y'ekiseera ekyo mwana atutwamaliriza ono nga DC kojja omuto ono baagobebwa 14 ng'ekibagobya nti basuubira okubeera nga balina ekkwenyo n'ekibiina kya DP awamu ne UPM era omugenzi Captain David Waswa eyali ow'Embende oyo yagobebwa assistant we yali deputy we mulala atenyi ne bamukuza taata wa Nalugo olwaleero yali MP ku lw'abakyala emukono eyo Nalugo Sekizivu taata we yali Assembly Commissioner owa Kiboga Sub District kyekyaddirira taata wa Nalugo bamugjawo kojja muto omugenzi Kabachara ng'ava Lukunjiri nga kada wa Uganda People's Congress ne bamuleeta on board ekiboga katugenza ogenda okaka wadde UPC eyina ebizibu byayo naye ate mwana wattu bwe bagenda okuleeta tebaleeta nti be bajjeewo 14 ku disitulikiti ya Asatu Mwesatu tate mwana wattu baleeta balangwe bakyolina bateeso naye olwaleero onaze mugamba nti Rashid Hasacha olwaleero ayinza okumuweesa transfer ne bwe banamutwala wajja kwogera mazima kakati bajja mugoba kakati olwaleero ekiriwo nti obwetengereze byabakama biki ebyaliwo nga UPC egize embeera ya military commission nga Yoweri Museveni evasi waako twamaliza baddiise 14 nga bazza ettale kati oba otali bwetengereze ssemateeka wa Uganda agaana okukola nga recruitment mu ofiisi ya gavumenti yonna ng'otunuuliridde bakojjange babamwine bokka kikyotegeezaawo ekigambo obusosoze obuli mu kakiiko k'ebyokulonda tosuubirayo kintu kiramu kiyinza kutambula mu nsi eno Uganda ku byakakiiko by'okulonda obusosoze obulabiddewa obusosoze omwaka gwa 2020 twali wano era nga n'olwaliro bw'otuleetse kaddu n'onsoya ekibuuzo n'oŋŋamba ebyo ssebo obijjeewa era tumaze emyaka 4 akatambi mu lunaku olwo ke twayina Buganda region eyo bukadde 12,993 nga ekiyitibwa abantu ba Uganda olwaleero okusinziira ku census report 2024 abaganda bali obukadde 7 naye ono gwagambye Asacha Bojja ekiyitibwa Kampala Asacha Rashid ne tubeerawo ne Mugabe Robert oyo wa Kampala Central Rubaga bwe tugenda ye Rubaga ye Najjoba Grace kati Nakawa ye Tukashaba Koreb eyitibwa awalala wa obusosoze we bujjira nti abantu tugenda okumaliza bwogenda Kayunga district Bare County Masco Douglas Twine yaliyo kati Ntenjeru Natunga Kate Kiboga Byamugisha Isaac Kiboga East Ashaba Mase Musinguzi Butemba Mutamba Ke Merabu bwogenda bamunanika ye Kichoncho Rwax Moses katikamu agaba Rutemba Sam Nakaseke Central ye Ahabwe Fiona Nakaseke South Kunuhira Christine bwogende Bukomansimbi South ye Nwajira Kenneth Butambara Katsime Morin Gomba oyogera kubakulira ebyokulonda beba returning office abagenda okukola kikati mu ebyo byonna byo so ogende maaso kakati betugenda njagala kuwulirayo oyo tugenda ekalangala Bujumba ye Agaba Ronald Kyamuswa Twesije Gilbert Kasanda County ye Musime Dorin Kakuto Atamba Crispus Kyotera Ashaba Anet Rwengo Peace Chogabirwe Mugabi
Kabura Tumusime Imon Bukoto Kwarikunda Mebo bwe tugenda Busujju ewuwe Mitiana Ntaganira John Peter Mitiana Ainkamiye Helen Municipality Mitiana Rivero Charles Maokota Mpiji Twinomujuni Everest ne tugenda Buwekula South bya Ruhanga Robert Kasambe ewa David Kabanda Yemurekezi Ferdinand Mubende Municipality Ndahura Jesse ebitundu bya Kennedy Mutanyo byo waliyo bani embali ku munundi guli Oktoba owa 2020 ewa Mutenyo bwetwayogerayo kati olwaleero Bugisu region district omusanvu kati yo bakyusizza ne bwogende West Nile era West Nile kati olwaleero bwogendayo ekigambo ekokobereze eryeritaggwa olwaleero liri Buganda kati ekitegeeza akawulu kali bwe kava mbogende West Nile ku mulundi guli bakulaga olwaleero Adjumani East ye Olobo Mike Vura ne tugamba Arua Central Division Ezale Oshman ni Aivu Division jayogede ye Droma Alex Eneko Koboko Alioma Francis Chandia Koboko North Anguyo Hedi Lower Madi Chandiru Forest ngenderako mu Western Uganda bwe tugenda ekiyitibwa Buheju County Komjereko Beti Buheju West atwizikire Kereb Bushenyi Ishaka Municipality tumwizuke Joseph Igara Beitizire Mary Ibanda Bareke Aida Ibanda Municipality tushabire Anne Margaret Bukanga Abemjisharona Bukanga North Sunday Hussein Isingiro Arinitwe Julius Isingiro West Natambare Kabare Municipality Aisha na ogirolekera Ndorwa ni wamanya Ronald ogirolekera chembade no nyankifunyo omanyi mbadde njaga kulaba nga kiyinzi ko kuba bali bosomye nti baveeri ne babassa Buganda nga kati njaga kulaba wuliriza nti nga njaga kulaba nti oba ate amanya agave Buganda ge gali mu Western nti kiyinza okubalansinga oleme kubbira beeka nti baleeta bali bakole eno abeeno bakole eri kitabo kyekyo badde osoma sebo gazeti namba nkaga musatu enaku z'omwezi 22 ogw'omunaana omwaka gwa 2025 gazeti yafuluma omwaka omwezi oguwedde tuli mwezi gwa mwenda ye gazeti kakati olwaleero ku ddala ly'amagombolola municipality divisions di municipalities zonna districts returning officer ng'ate ne line up ya security officers ku office ne RDCs bano bennyini bano bakulembera ogenda okukakana era tiimu ye yonna bwe busosoze kojja mutono bwe bayina kakati munteekateeke mukulu mukuwa byasi ekikyo kiwedde kangendeke wa mukulu bamwene Fred abantu abagenda mu kakiiko by'okulonda basoma koosi ki abalala gye basoma abalala bye bataasoma omanyi my concern muno ogawulidde amannya gonna kuba bwe yatandise nti temulimu bwenkanya mulimu okusosola kijja nti amannya agali mu electoral commission gava ku kyalo kyo naye nze kati omazemu n'amaanyi ate gwe ono naabadde musaasidde naye kati ate naawe bw'omwegaseeko kati ngenda kubazinga wamu kale sebo mu Uganda wali ekitongole bakiyita Equal Opportunities Commission nti bw'olaba nti waliwo obutali bwenkanya otwala okwemulugunyaku mu kakiiko ako nikalungamya njagala kulaba mutabanyi wange oba ina petition yonna gye yatwala mu Equal Opportunities Commission kati ekyokubiri aleke kweriira nedda njagala petition ekyokubiri mu Uganda emirimu okutunda ebintu n'okugula ebintu bya gavumenti n'emirimu tewaliwo alina obuyinza okuyingiza abantu mu gavumenti nga talanze competitive okulanga olanga abantu ne bavuganya ku mirimu eyo ne bakola interview abasinga ne bawangula ne batwala ebifo ebyo
ate nakyo in the same way akakiiko k'ebyokulonda kalangirira bwe baavuganya ate nabubanga abo be baayitamu katugambe nti balanze mu kuvuganya waliwo ebirumira still you have an opportunity waliwo n'ofiisi ya mukyala gundi nabadde ya IGG singa wabaamu ebirumira mu recruitment still ogenda wa IGG no petitioning kati n'olwekyo musango gwa mukuba byasi teya petitioning yenga ayakimanya ennaku z'omwezi nga mukaaga alina kyakuddamu anti wuliriza this is a petition for unfair demarcation of parliamentary constituencies and other electoral areas. Anti wuliriza bino byonna ngamba petition ya recruitment ngamba minister wa local government petition eya abakozi abalanga ne bayita mu butale butangavu petition yo kakati sewe njagala sokolindeko misaba mwine ne misama okuba byasi mulindeko mukulu Kennedy Mutenyu kikyoyogera ku nsonga eno kubanga nzo kwa temujja kyemuliko waliwo atajja kukkiriza kuwuliriza bya munne naye ng'ensonga mugiteke bwayogera petition mukulu Kennedy ndi wa Kennedy ekiri wano kyekiri ne mu Uganda ono alina side gya defendinga noono alina gya defendinga naye bonna tebaagala kwogera ku solution emalawo bino by nature human beings tuli selfish era ne mukulu kuba byasi bw'abadde asoma ab'e Kampala alina amannya ganoonyezaamu okusoma nva galaba wano naye mulimu Ongaria mulimu Najjoba mulimu n'abalala so ekintu kyenjogerako Uganda emyaka 63 tulina okuddamu ne tutuula ne tunoonya solution z'ebintu bino waliwo abasosoze waliwo abatali basosoze naye oli bw'abeera musosoze bannayuganda abasinga kye bakola kugenda ku mpewo za radio ne TV ne babyogerako ng'ate teeka ligamba teekayo petition egamba nti buno that is the rule of law mukulu kuba byasayina ensonga nnungi nnyo naye ate petition gyasomye ya demarcation si ya nepotism tribalism naki kuba mu mateeka ndowooza A tetegeeza B kaakati na bano kyova olaba ffe twasalawo okukola corporation agreement nabo tubabeere okumpi tubalage kye baakola mu 86 nti bwe bajja wano bagamba dipi jangu mutulage gwanga bali kulembera batya era kasookedde tudde ebbali sooka otunule kati mu parliament abantu nga Musumba abantu nga Nobert Mao abantu nga mu parliament bakyaliyo kati tugambe nti abantu nga Nobert Mao badde mu parliament kubanga n'abali mu parliament kanjogere kyentera okwogera bulijjo tuli wano ku TV ya Ssaabasajja Buganda erina ensonga 5 ensalo za Buganda kitiibwa kya Namulondo federo n'ebirala ku babaka kati abali mu Buganda abava mu Buganda abasukka mu 100 oba 5 mu 5 abava mu leading opposition ani kubo eyali aleese ekiteeso mu parliament ya Uganda nti ensonga semasonga tuzaagala mukulu bamwina abadde ayogera wano era naye bw'ayogedde atuuse ku kya district 2 mu Doki Commission Kiyonga ko report ezagamba nti zezaagala ebiina by'obufuzi Kampala ne Kalangala naye conveniently tayogedde nti mu Doki report ebitundu 98 ku buli 100 ne mu Uganda ebitundu 65 ku buli 100 byali byagala federo lwaki tetugirina so ebyo ojja kubijja mu bantu abamanyi obwenkanya kyeki truth and justice tulina okutuula
tuddemu tugonjoola ebintu bino. Naye Mr. Mutenyu, yes. Kati nga ku kino okulonda abakulira ebyokulonda mu ggwanga lyonna nga bw'olabye nga majority bava mu kitundu gavumenti ekyo yeetaaga ogikitegeeza nga ye yateekawo ne mu constitution mwekiri ekyobwenkanya ebyo n'agamba ne Equal Opportunities Commission nga weeri kati gavumenti bw'ekola bw'etyo esuubira abantu ebinaava mu kulonda banaga nti gavumenti eno yajja mu buyinza ng'eyita mu mudumu gw'emmundu so si birowoozo by'abantu. Gavumenti bw'ejja ntera okubuuza abantu bw'ogenda n'osula ew'omusezi mu nju n'osangamu amagumba g'abantu weewunya kyokola toddayo kusulayo n'olwekyo babakulu bamwino oyinza obutabasuubira kukola bwenkanya naye gwe ayagala obwenkanya oyagala obwenkanya okozetuteeza electoralsibulira ddala abantu njagala basiibula banadp twafuna abantu 230 abasaba owa parliament tulinako constituency nga 6 zokka naye mu nnaku ezitali zeewala amannya gajja kufuluma n'abakulu naye nga tugoberera article ya constitution egamba nti NEC yetunula mu interest z'ekibiina ne capability mwebale nnyo mukubabya siibula sebo nsiibula ng'abantu mbategeeza bonna gye bali naddala obutabongoota naddala Buganda region enteekateeka ebyofu awalonderwa akalulu tukafuwe mu ngombe mukulu bamwine siibula nga nsiibula njagala kusaba abannayuganda ffenna sebo RDC tumanye nti eggwanga lyaffe agambye gyali akuwuliriza nebeera muteefuteefu eggwanga to waliwo ebintu bingi ebyokukyusa nga tukkaanya. Ekyokubiri tugenda mu kulonda naye ngaekyo nga sinakituukako abaakola ssemateeka eno baamanya nti wayinza kubamu ebizibu mu bukulembeze ne bateekako amakubo gokuyitamu kyovala abateeka waita competition IGG nebirala naye nga mbakubiriza nga tugenda mu kulonda ku lwa gavumenti tugenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nti abannayuganda bagende mu kulonda buli omu alonde waayagala basaba kalunga nga bakaagala naye njagala kubakubiriza buli omu kyakola kola ekyo ekireeta Uganda esigale ngeri yawamu ne ku nsonga eyo mbawagezi bamu